kulamusiza sa amanya nze Mutoyi Nsigire era kikiridde poliisi mu press conference eno era nga nzakola ng'omumyuka w'omwogezi wa poliisi wano Kampala n'emiriraano. Ekituleeta mu press conference ezi zino kwe kukaatiriza guidelines ezirina okugobererwa ffenna abagenda okubeera mu kitundu kino olunaku olwo, n'okubategeeza nti omuyimbi akkiriziddwa ne management ye oluvannyuma lw'okutuusa olw'okubatalina ebisaanyizo byonna okukola ekivvulu oli okukwasizaako poliisi mu kulaba nti nno ne bannannyini kifo kino abantu baweebwa obukuumi, afunye ebiragiro byonna oba ebbaluwa zonna ezimukkiriza okuva mu KCCA, okuva mu bannannyini kifo kino amaze okusasula nti ekifo kino ekivvulu kye kitambule bulungi. N'ekirala okubategeeza nti ebyokwerinda bwe biri tugenda kwatagaliramu n'abategesi abasobodde okuwandiikira Inspector General Police mu butongole nti balina ekivvulu kino okuwa obukuumi, omuli okwetengera omuliro, omuli okwetengera stampede. Njagala obategeeza ekifo kino kirina gates nnyingi, kino kiba kyetaagisa okuba nti zonna ziggulwa nga tufunye emergency zijja bba ziggulwa, era wajja beerawo access control okuba nti no buli ayingira ekifo kino tumwekebejja bulungi nga si wabulabe eri omuntu yenna bw'agenda osanga mu kifo kino. So tubasaba okukuuma empisa, bajja kuba tulina ekirowoozo nti abantu bajja beera bangi olunaku olwo, bajja beerawo okuba nti netuggala sayidi emu ey'oluguudo, era tusaba abagenda okuba nti nebakozesa emmotoka okugoberera ebiragiro bya traffic poliisi ejja beerawo ng'ebalaga wawe mulina okuyita mu makubo amalage babateereddewo tuyitayo emergency. So tubasaba okugoberera ebyo ebiragiro. Mpozi n'ekirala kyesabiddwa okukkaatiriza, tetujja kibuusa maaso, tumanye ebigenda mu maaso mu ggwanga kati effujjo bannange. Kyebasinza okukkaatiriza nti omusajja mulabe omukwano banaye temukola fujjo. Tubasaba nti tugenda beeramu bakambemu ku geeti wali nti yenna anajja nezino ze bayita eggaali, tugenda beeramu bakambwe omukulu ye akkirizibwa okujja n'enamba ye gy'ayagala nti oli muyimbi oyitiddwa bannange tukusaabujje n'abantu 5 ate twabalambise bulungi. Tulina okubeerako manejawo, tulina okubeerawo sekuritale, tulina okubeerako bodegaadi, tulina okubeerako n'abantu abalala babiri oba DJ amanye ennyimba z'ogenda okuyimba. Otambula n'abantu abasukka mu 5 sigenda kubawo nga sikiyisizaawo, tugenda kuswaza banaye tetwagala baswaza. Nga bwe mbagambye omuntu yekakkiriza okujja n'enamba gy'ayagala ye mukulu ono. Abalala mwenna abayimbi muli wano balaba, mujje nga mwetegese nti wayinza okubeerawo eryanja eritali lya bulijjo wali. Kale mwebale nnyo. Mwebale nnyo afano endala n'ekyagala eky'entebe ate okulangagula asubira bale ewaka mukitegedde. Eno yeggale, eggale entuufu muzirabye. Eno eggale eki naba tubalenze mwana mujje mu bungi byasala si byakulimya nnyo byeyogerera natwe wetuli kitegeera eggale eri fuliti afande sebenge eggale entuufu egenda okujja ku nesaasewo yaman sigaman tugenda kubaala naye matesaagala mutufu tegira mukolo naye nga nange mwenyenenyene nga 15 February tugenda kubeera wano e Lugogo. Saba mujje mupangire banange.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Allow me to take this precious opportunity. Allow me, ladies and gentlemen, to take this precious opportunity. Using I want to be more clear. Okay. First and foremost, I want to thank every single artist that has managed to come on this press conference. Secondly, I want to thank King Saha for always giving us good music. You know, most of the artists have resorted to vulgar music, but King Saha, thank you so much for giving us educative and revolutionary music. That's all we're going to do. Mwezi ogamba mbavudde mu kampu meseme ku lulimi. Njagala okuwola abantu bonna abagala music, abagala Uganda music, abanyumira comedy. Tugenda kubeerawo Maulana Andre ne buli comedian yenna na buli dramatist na buli musician abiri mu nnya January mujje tubagire King Saha. Thank you so much. Eno bigaye wa Musa Saha natutuuza kuba tulina Kabaka jazi tulabe ensonga ezo katugende ewa yo kirishya mwana asubire buli mwali bulungi yaman nze Katonda teyampa bigambo bingi asinga kumpa music era ndi wano kulwa muganda wange King kumubereramu kiki tewali nnyo kyamaanyi just kusala kinaku z'omwezi nga 24 Lugogo Cricket Oval King Saha live in concert representing mbayita mwena tusale ku bulungi tubereremu King zo mulaba nga abeeramu abayimbi bangi era kyokulaba esimu bwagikuba naffe tukola ki one love katugende eri alina amasanyalaze again. Banange chimchita waganda. Minister Day. Bana funa tulwa na kulwa muganda afe King Saha. Echikwata ku Saha chikwata ko nga big eye. Kuba manyingo wagana yange ni Saha. Ochitege bana funa Saha teta. Ya, teta ndise lero. Ate ngabu yata. Ate ngabu yata ndikidda. Nakachituka tebitu bichi biji nyo. So King Saha funa tulina okulumbu kula mo. Ochitege zidukira. Yo, King Saha nzeke mudukirako. King Saha yali nga yakamula endakawuka ebijabira. Zo omuntu omukulu yavuga n'atwalayo n'angamba nabuze wano natanaba kuzimbawo. Era King Saha nkwebaza olw'okuzikirizamu okunkwagala nnyo nnyo okitegeera. So njagala buli munnayuganda ali eyo nga tuli live ku TV nkusaba ojja ennaku z'omwezi 24 weesitukire. Yo togamba nti ewadde kubeerayo abantu bangi oleme kujja totuma weesitukire buli munnayuganda ali eyo okudda kukwa muwendo nnyo nga weesitukidde. Fenna tutukwatako okulagira King Saha kuba Saha tumubanja ki Saha tumubanja ki honestly. Saha yino omuziki omulungi ate akyagukuba akyaguleeta Saha tuyini tunakyosobola mudawutingako honestly. So kyembasaba mwenna mujje tuwagire King Saha n'omutima gwaffe fenna bannayuganda abava Juba, abava Koboko, abava Jinja, abava Masaka, abava Mbale, buli wamu gy'ova ennaku z'omwezi 24 abeera mu Kampala ng'ozze kuwagira King Saha. Thank you so much. It's a big eye. King Saha, nkusabira birungi muganda wange. God bless you. Big up King Saha. Bless you. Alright, kanjukube muka kasongo katono.
I want to appreciate everyone who is here. I want to let you know that it's a blessing to support your brothers as Ugandans. Bwemulaba ekintu kya muganda waffe nga kibaluseewo bwe kiti ne muli presentinga kiba kyakwe kati ngenda kusaba buli omu waali yeekubireko mu ngalo. Mwebale nnyo abasobodde okukuba ku bugalo naye kyenjagala okwebaza lwaki stepinze wano forward nzize bakakasa ti bino si bya bigambo, bino bya bikolwa. Fere tuli ba bigambo bingi oshegerera bannayuganda gye muli mwena mumanyi what's going on, mumanyi what's happening. Okuwagira King Saha kitukakatako ng'abavubuka. King Saha tupresentinze embudde obutali bwangu. Bayuti bangi nnyo abatuvuddemu bammeeni nze mbabuulira abagategera bagategerako eŋŋamba naye abasibyero naffe mu katoni King Saha ali omu ku bo. Era we appreciate him so much. Nze King Saha kyali wange from long time eri mu Leon Island si bino ebyevako lino naye kyenjagala obbamusa musajja wange ono mwana munoonyi ate mufasi ate mupambanyi kyokola mu budongo tebutera muzalawa nga bwe ndaba buzoleyazoleya abayimbi ne bwezoleya buyimbi ne bwezoleya sitera kulaba nga buzala wa King era nagamba ke nalabako kamu mugenda kuwulira bwengenda okuddamu okuvaayo okulabisaamuko. So kyenjagala obbamusa mwebale kuwagira King, mwebale kujja mu bungi, mwebale katolaba muli bwe muti ku place kyekigenda okubeera wali mu kisaawe ati yefe amatagambwako